yapaka saawa zino kyebayita okussaamu ekitiibwa invitation. So mbadde nyina okussaamu ekitiibwa invitation bulijjo tubadde tuwaayo media yaffe era nga tufuna invitation ya media naye invitation eri personal ngifunye ku mulundi guno era nebaza Katonda olw'ekyo era mbadde sinza kukibuusa maaso. Yes, nerekereza neŋŋamba kaŋŋende ate nfunye omukisa nti omukama yennyini oyo kabamba igulu nsobodde okumusinkana ne tubeerako munda nkuggyeko ebya tenti, so nsanyuse nnyo. Owulira otya nti oluvannyuma lw'emyezi nga gyegyo nga wakava effort ate saawa bangi twogedde nabo balabyenga omuzigo? Nkomyewo kubanga baatwaniriza bulungi, enjiri mukama ffe yagitambuza bulungi, baasiima era ndowooza kwe kumanya ndowooza nti tuli ba mukwano ddala kubanga enjiri gye twaleeta yali erongoosa obulamu bw'abavubuka, ewonya endwadde. Yesu yalokolera yawonya ate nga tukitaddemu ssente nnyingi. So omuntu bwaddira obugagga bwe n'abuteeka gye mubeera mumanya nga abaagala. Tolo tugenda kuvaayo ate olunaku olw'enkya tudde mu Bwakyabazinga. Ebyo byonna obiteekawo nga tewali na kikumi kyenna kyojje mu bantu bano. Omutima ogwo guva ludda wa? Njagala Katonda, njagala ensi yange, njagala obuwangwa bwonna obuli mu nsi yaffe. Era bw'oba ogendedde situkola kya Tolo kyokka oba kya Bwakyabazinga kyokka, naye ekya Buganda tukisoosowaza. Twagendako Embaale ku Mukuuka, twaliko kumbani ya w'Abagweri wonna, ne bwe baba tebatuyise tusabula amagezi agalobyenga ne tutuukayo kubanga bonna abantu abaliyo bantu ba Katonda. So abantu ba Katonda tubawa enjiri naye ne tubatuukako n'okubawa ekyabwe nga bo. Ekyabwe gamba tubalaga nti tuli bumu, tewaliwo njawukana. Enjiri tegaana Bwakabaka. Katonda gwe tuweereza ye kabaka wa bakabaka. Tuyanza nnyo tuyanzege omusumba Pr Bujjingo MD atenga mukozi munnaffe. Olinayo akagambo konna akatalekeka Bannayuganda bakulaba ssaawa zino ku Salt TV k'oyinza okubawaayo? Akagamba akatalekeka kenjala okuwa abatulaba ku Salt TV nti mwagale nnyo ensi yammwe, mwagale nnyo Katonda mmwe. Nali nsomasomako emabegako awo nendaba kapositi nga omu ku bazungu agamba nti abaddugavu bangu bakutta kubanga gwe tosituka na kusituka, ofuna bannaabwe bwewendula ne batta bannaabwe. So abaddugavu tulekeraawo okuttiŋŋana nga tweranga ebyobufuzi oba ebyamadiini oba ebyengeri yonna oba ebyenfuna. Buli muddugavu abeere mukwano gwa muddugavu munne. Weewaawo twagale n'abamawanga amalala n'ensi zonna. Abantu bonna Katonda yabatonda, abantu bantu ba Katonda, naye twagale Katonda, twagale abantu awatali kusosola. So buli muntu ne bw'oba tomuwalanye tomukozi oti asobola okutuuka ku bibye nawe n'otuuka ku bibyo. So tubeere mu harmony, tubeere mu mirembe, buli muntu afune bye yeetaaga. Mbakubiriza kwagalana, twagale Katonda, twagalane. Musumba Bujjingo kiba kya bulyaza amaanya bwe nva ku muzindaalo naawe nga asibuuzizaako ku mami, ekyo kiba kya bulyaza amaanya nnyo. Wano oli waka bw'obeera eno obeera waka. Ngenda kusaba onzikirize mu kigambo kimu bibiri mbuuzeeko ku mami kubanga abayita ababiri bejjukanya. Mami tusanyusa okusisinkana, mbadde nsaba mukama wange nga mugamba nti kiba kya bulyaza amaanya bwe njogera ne daddi nga mami soogeddeekoko naye. Sooka obuuze ku Bannayuganda abangi ennyo abatulaba ssaawa zino. Mwebale kubeera ku Salt TV, mwebale kubeera nga mubadde ku Empango. Twebaza mukama nti ne luno olunaku yalutuusizza era ng'omukama tumusabira mirembe, tumusabira buwangaazi ate n'obumu mu bw'obukama bwe obwa Tolo. So nze kwe kusaba kwange. Ku Salt TV oli omukulembeze, enteekateeka yonna yakolebwanga ogimanyiiko ey'okuwaayo media ennaku bbiri nga balaga ebyeno. Mutima ki ogwo okugenda maaso n'okwolesebwa ekitongole kya mukama kino? Ekisookera ddala Salt Media eweereza abantu abataliiko ggwanga limu nti oba Buganda, Busoga, amawanga gonna
so we tuba tusobola okuba nga tukavaringa Uganda yonna kati mu Tooro tulina mu radio TV etuukayo oba tomanyi kyoweereza bw'oba tetozze Tooro. Yes, so tuweereza buli munnayuganda kati Tooro nayo tuba tulina okutuukayo. Yes. Ebimu ku bikunyumira nze mbirabye obwedde obipostinga ku mukutu gwo naddala amazina ago. Omukolo okutwalizaamu gukutambulidde gutya? Omukolo gutambudde bulungi, ndi waka nti nsinkanya abantu b'ewaka ddala. Ewaka kyentegeeza maama kubanga maama eno gy'ava gye bamuzaala seno gye banzaala omanye ebukojja we waka ddala bayinza okera ne bagamba taata mulala naye maama tebamukyusa. So nsanyuse nnyo nti wensinkanye nga buli omu kumpi famire agimanyi, so kinsanyusiza nti buli lwogenda ewantu ng'ofiiringa oli waka ne bakwaniriza kinsanyusa. Olinayo kimu bibiri bisatu ebigambo by'oyinza okugamba abatulaba then nkuleke ogenda osibulukuke ne daddy? Okujja ku kyenyinza okugamba abantu nti twagale obuwangwa mwe tuva. Bayibuli ekintu kyonna ekyobuwangwa ekitakontana na kya Katonda na Bayibuli Katonda takigaana. Waliyo omuntu agamba nze kasita nalokoka nejjeeko eryakabahumuza kati neyita kisaakye. Katonda we w'amawanga ye yatonda ate kabaka w'abakabaka bonna. So buli muntu ng'ova mu bwakabaka oba obw'omukama nga mulina kabaka mumwagale mwe musobola omujjanjawaza abantu abalala okumutegeera n'okumwagala. Era tekiriimu sitaani kubeera mu mikolo bwe giti, tekiriimu sitaani kwagala kabaka kyabazinga omukama yenna Katonda g'abawadde omukulembeze. So ate tuleke kuba na boundaries nti tuli b'amawanga bwe gati. Twagale amawanga, twagale Uganda, twagale ensi yaffe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Abatulaba ku Salt TV atubulayo eddakiika nga 55 okusiibulukuka. Tuli mu kisiibo kya nnaku 42. Eddakiika nga 55 okusiibulukuka zitubulayo simanyi oba ndi mutuufu. Ebulayo eddakiika 3 okusiibulukuka. Leka kukikalubya. Si ssaawa emu. Wedda nno nze mbala ssaawa ntusibuluka ku emu. Okimanyidde kati ekisiibo. Omanyi 42 abantu balekerawo okubala. Leero twakasiibako 10 tubulayo 3 obwedda mbadde mmanyi 5 leero twakasiibako 15 abantu bagamba balitandika okubala mu gwa 10. So webale kubanga okinywezezza. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nansi munyomedde omukolo gukutambulidde kutya mu kutwaliza wamu? Guntambulidde bulungi era ekitiibwa nkiddiza Mukama nti tubadde celebrating 27 years of the coronation of the King of Tooro. Glory to God. Eyo yennyambala entoolo? Yes, sebo. Owulira otya nti kati ate okomyewo ko n'ewaka? Mpulira bulungi kubeera ndi waka, nze kabahumuza so ndi waka. Emiti emito gyegigumiza ekibuga. Kituufu. Tweyanza nnyo tweyanzeege abalabi baffe aba Salt TV, omusumba Pr Bujjingo ne mami wamu n'emperekeza y'olunaku. Mwebale nnyo mwebalire ddala.